Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira ku ssemazinga wa Africa CAF kijjudde omupiira gwa Uganda n'eggwanga lya Comoros ogubadde ogw'okubaawo nga nnyo omwezi ogujja mu kisaawe Nambole ku ssaawa 2:30 ez'ekiro ne guziba ku ssaawa 11 ez'akawungeezi ku lunaku lwe lumu. CAF kino ekikoze okusobola okuggya emikisa gy'okusamba mu nkola ya syndicate nga Burkina Faso ekyasobola okukozesa omukisa okugulirira Botswana n'egidibulira omupiira. Enkola eno etera nnyo okukozesebwa okusingira ddala ku lukalu lwa Africa naddala mu nsi z'obugwanjuba oba West Africa. Ahmed Hussein annyonnyola. Bakera ku makya oba emipiira gy'emabuzanyi nga kuliko results eziyinza okukyusa ebintu ebimu ne teams endala eziri mu groups mu campaign eno kiba kitegeeza CAF erina obuyinza okuva n'ekyusa ennaku n'essaawa zemina okusambiramu. Ahmed Hussein agamba kino kyakuyamba ku bawagizi b'omupiira okuva e Nambole ng'obudde bukyali kono okubawonya abakyala kimpadde abandi batuusizzaako obulabe. Bano era bagamba okukyusibwakyusibwa kw'omupiira kubuzaabuziza abawagizi b'omupiira kyokka n'abasaba obutatya kuba enteekateeka zisigadde nga ze zimu. Omuwagizi waffe omulungi ali eyo alina tiketi gye yaguze edda discounted eyo ey'emitwalo 25 ng'oggyeko ennaku z'omwezi ziwandiikiddwako n'essaawa omupiira gwali gulina okusamba ennaku z'omwezi 3 n'essaawa 10 ebyo byokka bye bikyuse ate nga bigenda kubeera ku lunaku olw'enkeera ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omwenda ng'omupiira gujja kutandika ku ssaawa 11 naye ate ekisaawe kisigala kye kimu n'olunaku lukyuse. Tusaba abawagizi baffe tiketi eyo togisuula gikozese ku mupiira nga Uganda Cranes ezanya Kenya ogw'omukwano e Nambole ate bajja gikuddiza okomewo nayo nga tutunka ne Comoros ajja okutegeera omuliro gwa Uganda Cranes ku lunaku olwo. N'olwekyo abantu tiketi sezo tebalina kuzikubya mu fufa, tebalina kuzisuula era omuntu takubuzaabuza nti no tiketi eriko ekizibu kyonna. Tiketi ntuufu ate nga jjo omuntu yajja okuleeta ku kisaawe. Mu ngeri y'emu omusomo gwa FIFA eri FUFA ogukwata ku nkulaakulana gukutte olunaku olwokubiri era nga batale by'emizannyo mu ggwanga bawera bagwettanidde ne kaweefube w'okulaba nga balongoosa ebyasoba mu mupiira kono okukola enteekateeka ennungamu okulaba ng'omupiira gukula mu ggwanga. Tuli mu kaseera kakulaba nti omupiira tugutwala mu maaso era nga tusuubira bye tusomemu olunaku olwaleero gattako n'ennaku ezijja mu maaso egenda tuyamba nnyo okulaba ku ssente entono ze tulina oba n'emikisa emirala egiriwo egy'enjawulo tugikozesa tutya ye kiki ekibadde kibulamu byebyo ebintu ebimu bye tusomye ate nga tusuubira omupiira gujja kukyukira ddala mu bbanga etali lyewala naddala mu myaka 4 egijja mu maaso. Uganda eri kumbiranye n'eggwanga lya Burkina Faso era nga Uganda bwe baya kukiika mu Gabon yeetaaga ogoba omupiira gwayo ne Comoros wane Nambole. Olivia Nakate, WBS TV Amasunsule.